nera chikana kuteekamu nsimbi bwanga osobola byerimiro oba bitumya mukwano gwange omwenaye ku gadeni awo enkola tukira tuli mu interdistrict kabayinza okuba mwena gadeni ye mukono ng'obeera mu Kampala oba nga eri wakiseeyo amunanga osobola okulima ebintu ebyo oba nga bikuyambako otherwise twengera okwekuuma tulabe nti fena fenna tubeera balamu bulungi nnyo ekisinga obukulu kyenkuzaamu lyessuubi omanyi abantu batidde nnyo sitigimu eyo abantu batidde nnyo badde tugenda kufa abantu bafa nze nzirako oba neddako fine abantu abafa webali era baaliga bafa nga covid najja era bajja kufa nekisinga obukulu waliyo n'abalala abawona ekyo kye tulina okumanya nti abantu bano abawona nabo batuzaamu essuubi nti kis possible okola ebituufu n'ofuna treatment era obona naye abantu baleme kubeera very negative kuba ati waliwo abantu abagenda okufa nga bafa kutya omanyi nti n'okutya kutya omuntu alina pressure alina sukaali alina ebirwadde ebiraba bya mutima oba bigumba oba ki kati wasaako okweraliikirira takola ewaka bamwagalako ssente ab'omukyalo bamukubira ateerako mobile money omuntu natuuka ne yeetamwa kati agenda okulya bw'ati pressure ne zimukuba eri n'agwa n'afa kiwulire kati no twegendereze nnyo mu mbeera yonna gye tukola ekintu ky'okweraliika tukyeggyemu tukkirize nti omuntu abafa abagenda kufa abalisigalawo balisigalawo naye singa obukulu fe abanaasigalawo oba abasigalawo sitagamba nti ffe abalisigalawo bajja kukola ebyo birina okolebwa kuba buli muntu akola ebikolebwa naye Katonda yasalawo at the end of the day kubanga singa kyabadde kya ssente wanige nti abagagga tebafa naye togenda okulaba lisiti wano badde nsoma mawulire wano nga mulimu amannya amanene nnyo ng'osuubira nti bo badde n'akasente era Katonda n'asalawo ne bagenda kale nno tubirekere Katonda naye nga ffe tukole kye tulina okukola ebisigadde Katonda ajja bimaliriza mmere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka wangaala bwatyo DJ Emma n'abasibula n'atusibula abadde omusajja omusanyufu kati akabaka sibiddwa kitalo nnyo Katonda akusimira ebyakusibaka kulamuze kisa tuyige mu kimu mu kufa kwa Emma nti mu nsi muno tuli mu lugendo tuli bayise tuliko kaseera katono kola ebiwa abalala essanyu twawula budde bwa kukkirira wansi eyo naye ffenna tuli mu lugendo lekerawo okunyigiriza abalala